Kirabika nga waliwo okukubagana empawa ku ky'okuwa abantu ensimbi ezinaabayambako mu kiseera kino eky'omuggalo. Minisita omubeezi w'ensonga ez'ekikula ky'abantu Charles Engola bw'alabiseeko mu kaco ka Paalamenti ak'enjawulo ku nsonga za COVID-19 akulembera omubaka Abdul Katuntu ategeezezza nga okugaba ssente zino bwe kutali kwa nkya. Ono abadde ayanukula ababaka ku kakiiko kano ku ngeri gavumenti yeeteeseteeseemu okugaba ensimbi zino wakati mu mivuyo egikyetobese mu nkalala z'abalina okuzifuna naddala wano mu Kampala. Ono ategeezza ababaka nti kino kikoleddwa okuleetawo obwenkanya. What we are arranged is that to create transparency in what we are doing is after collecting all these data, which we think by given 1 week now, we shall have worked out all the data. So the payment is after 1 week? We shall display all these data. When? In 1 week's time from now. Are you going to display the data before the payment or after the payment? Before the payment. Before the payment? Yeah. So there is no payment this week? The payment is after 1 week? No, to be transparent, we have to display the data before payment. So the payment will be after 1 week? Yes. So that's an assurance. Mr. Chairman, I want to find out from the minister, how were the lists generated and the numbers? Whom did you consult? LOCs, local governments? Kyokka minisita omukulu mu minisitule eno Betty Amongi ebigambo bya minisita munne byategeeza ababaka bisambaze n'ategeeza nga ssente bwe zigenda kutandika okugaba olunaku lw'enkya. The Honourable Minister's statement was in the context that any data that is not clean, is not displayed, shall not be paid, and that the exercise is going to be delayed even more than we thought, because many municipalities and cities have not yet uploaded substantial data. As I talk now, we have 100,000, about 100,000 something data that has been uploaded. This is, of course, an improvement of yesterday, 21,000. Of those data, so far, about half of it has been cleaned up and authenticated, meaning that they have gone through the process of display. But we have enough data to allow us kickstart the payment tomorrow, which is about 50,000 total number of data, which is sufficient to allow us begin payment tomorrow. We have also proceeded to test run the system. Olunaku lw'eggulu gavumenti yategeezezza nga bwegenda okutandika n'abantu 210,000 nga zino zenkala ze yakafuna kyokka nga tekuli ba mu Kampala. Gavumenti esabye abantu okubeera abagumu kubanga ssente ddala zijja. Abantu abasoba mu 5,000 balina okuweebwa ssente zino nga bano baali bakola emirimu kyokka ne giyimirizibwa olw'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde ki COVID-19.